Over 90 hours. More than 90 hours. And roughly, you know the manner in which was arrested? Was tortured? These are issues which are raised under the application against torture. And if you formulate material in our further support application for bail. The authority to allow you. You know, in positive context, the problem is you get prison even visit. You don't have, you're not able to report something, especially where there's time limitation. For now, you're saying that there's already been an examination handled by the police. So we are going to, the same person who is going to again be examined in prison. So we believe those two can give us a conclusive report and medical status. If you believe it serves the justice. Because you say that police, you managed to get access to start, and she's the same person we're examining. And one access to prisoners. The private doctor is basically two, because we have these people in the prison who take care of all other issues. So I want us to have those two reports, at least from one of the prisons and police, so that we can see if they are independent. Submission is not backed by any law. The accused was examined and we have been concluded here on Appeal 24. And right now the accused is in the hands of the state. Here now we are looking at a situation where people want to politicize her health, that they can even harm her while she's in the custody of the state. Your Honor, I pray for protection of the accused in the hands of government. That selfish individuals who want to tarnish government have not have access to her. Your Honor, that the private selfish individual can even murder her to smear government. Your Honor, we strongly object to the application by the Defense Counsel that private lawyers should access the accused while she's in the custody of government. You know, we are talking about the National Unity Platform Party in this country, which is fighting to overthrow this government. I think I have already made that ruling in the same. Your Honor, that accused persons at risk of being murdered are the same people who are claiming to examine her. We strongly object. Chief State, I've already made my ruling, and I think Council is at par with what I have No, she's saying the state is so weak that we can overpower You it. don't say that. You said But I want to be on record. We said the I want to be on protection. record that request has been denied. Yes, I have denied it, and I'm saying we are going to, police has already a medical report. Prisons has these doctors who are also handling other citizens of this country, and I believe they can take care of this one citizen. I don't believe it. I hope that one is not recording me. I've given access to media, and I believe that's also my right as a human. Agamba everywhere. Any UP. Agamba. Chuka tujaba. Chabia chechi do mwana.
Byebyo bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda batusibako emisango egy'ekisiru nti twakola dduyiro nga tulaba amasomero agakola paaleedi abantu ab'enjawulo nga bakola paaleedi twakola paaleedi mu bumenyi bw'amateeka n'okwambala kobulo zaffe eza reedi ne batugamba nti kyambalo ky'amagye. Njagala batulaga ekyambalo ky'amagye oba ekyekitongole ky'ebyokwerinda kyonna nga bambalako obulo eya reedi naye ffe tuli bagumu era tuli wiringi okulwanirira ensi yaffe bitsoka bino bya bulijjo nakyo tujja kiyita mu kijja kutuliko power. Olivia Lutaaya bamugasse ku balala be bateekako omusango gwa kukola dduyiro wabweru w'amateeka. Era omusango ogwo gubadde gukomawo okuwulirwa ennaku z'omwezi 18 okuwulira bbeeru y'abalala bye twatandiseeko mandatory bail. Ekyawuka ku Olivia Lutaaya nti obuvune bwe bwonna bulabika bumujjudde ku mikono buli wamu ne ku mutwe. Twatandikidde Wandegeya okutegeera nti nno bali mumuggyako bujulizi obw'okulaga nti yali tocha naye nga n'obulala bwerambika bwokka mu mikono gye nga mugirabye akulaga obuvune obwamutuusibwako bwe yakwatibwa luli military court nti buno bukadde atulaze n'obupya bwetwerabiddeko ng'olaba nga akabonero k'okungulu katulaga ekiri munda. Ne tulowooza nti obuteekwasa kintu kyonna tufune dokita owuwe twakkiririzaamu asobole okutuwa lipooti gye tukkiririzaamu nga nnaku z'omwezi 18 ezinatuuka okusaba kooti kwegobye. Tukukkiriza ne tuyinza kukkiririzaamu kubanga mu mateeka omuntu alina eddembe okufuna omusawo, alina ebbeeto eryo kooti lyemugjeeko. Tejja tugaana genda mu maaso n'ogenda n'obujulizi obwo bwe tulina n'ekyokuba nti nno bamusibye essaawa ezisukka mu 9 constitution zeeyogerako zandibadde 48 namutambuza wano ne wali byemu ku ebyo tugenda okweyambisa ennaku z'omwezi 18 kuba ntumusaba ayimbule ku kakalu ka kooti. Tulowoozezza nti olwaleero kibadde kya buli az'amaanyi agyali okutateekayo obujulizi obw'essimba ng'obwo ate naye nakkiriziganya naffe n'atugamba nti akkiriza kubeera mu busibe paka nga 18 tunamusabira okwenyigwa. Basukka mu 10 abaakwatibwa embalala n'ebitundu byonna eby'omu west. Era tutegerezeddwa nti bangi ku abo abaakwatibwa bali mu kuleetebwa Kampala. Ku misango gye bagamba nti bajjiddiza Kampala ennaku z'omwezi muziwulidde ebbanga eryo lyonna. Abantu abo boogerako bonna mugenda obalaba buli kaseera babeera ku kitebe kya NUP ennaku zonna ebbanga lyonna. Mu nkola entuufu ey'amateeka singa baali ddala nga kyamazima nti baba balinako omusango gwonna omukadde nga bwe bagyoteka kaakati bandibadde baabayita dda oba nga babakwata dda. Kano kabonero akalaga ng'era bwe twakitegeddeko nga bannamateeka kyekimu kirwisa abantu ku poliisi baba babuliddwa omusango bateeka ku muntu tuli mu kaseera ka byakulonda tebalina buyinza ku electoral laws oba electoral offences. Kati mu kubulwa emisango gye bajweteka ku bawagizi be bakutte obumbula n'obwereere banoonyaayo fayiro ze basobola okubateekako enkadde kubanga bakimanyi nti bano engeri gye babeera nti babeera ku kitebe kya NUP entakera ng'ate waali waddeyo omusango gwe bajweteka akukwata ku kitebe kya NUP balowooza kyekintu ekyanga okukwata ku misango egifaanana bwe giti gye batawangulangako. Tukyogera lunye tebakwata Olivia Lutaaya n'abalala nti okuba balowooza waliwo emisango kubanga tebalina musango baali bawangudde mu mbeera eno. Naye buli bayoola abantu bwe batyo okwenaazaako ensonyi bafuna bye bajwetekawo era bakikoze ku Olivia Lutaaya. Naye ekirungi mwetegefu naffe tuli beegetegefu ekibiina kyetegefu tugenda kola ogwaffe kuba tulwanira eddembe lya bannayuganda nti bino bya bufuzi. Era mulabye ne state attorney wano
nga prosecutor agamba kakati ekibiina kya NUP nyabo mulamuzi okimanyi baagala kuwamba gavumenti to overthrow the government. Kandi weebuuza ono state prosecutor lwaki tasigala ku mulimu gwe. Simanyi asobola kati bajja mwongerako ogwo bwa RDC oba kisibitegeera. Kati yagoinze political completely yalinga bulaba RDC ababaira ku zipano talk shows ngali awo aba NUP abatujju baagala kuwamba gavumenti naki lwaki tokola mulimu gwe. Anyway kitukulaga sookera ddala obutiitiizi naye nti bino biri political nga buli omu bwabiraba naye ekyomukisa omulungi nti abantu bano bakimanyi tebalina musango era Olivia mulaba newankubadde alina ebisago naki mugumu. Olivia si gwe gusoosa okumukwata bamukutte emirundi mingi nga baagala ave mu bintu bino tebagezaako kukola kuli mobilizing abantu babakwate naki abantu baki naye Olivia olwava mu kkomera era nadda ku campaign trail kubanga amanyi nti kyakola tekirina tteeka kirimenya kyovudulaba alemerako. So anyway tugoberera ensonga zino era nga tuwagala gavumenti ewa accountability y'abantu bano. Toyinza kubanga oga nti mwemenya amateeka naye ate nga oli mu kutambulira mu kumenya amateeka. Bannakenya babiri bakabata naye bamaze ennaku 38 nga bali mu nkomyo. Mwami Museveni yagambye nti babadde mu fridge kitegeeza tokya kyemba nga bwe muzibulira zi basement n'ebirala naye gavumenti yajja mu kooti neegaana tetubamanyi poliisi n'amagye ne babeekaana naye ate nga be babalina. Kati kikulaga gavumenti entiitiizi emmenyi y'amateeka era tukyabanja n'abalala John Bosco Kibalama Nabbanja yagamba oyo gavumenti yamukwata n'abalala kyeyolese mu lwatu nti abantu bano gavumenti of course emanyi wa bwe bali tubanja abantu bano naye nga bwe tubabanja tugaba Bannayuganda tukyuse embeera eno okulaba nti ba Dr. Besigye ba Kirewo Kivumbi ba Eddie Mutwe ba Machete ba Olivia kati n'abalala ba John Bosco Kibalama okulabika obukulembeze bwina kukyuka. Of course fe twagala kikola mirembe singa bo bayingira obukulembeze.